Eddagala lino lyasangidwa mu maka ga John Baptist Muzahura agasangibwa e Nyamitanga Katete mu Mbarara City South Division. Kuliko eriweweeza akawuka kaleeta siriimu erisoba mu ddoozi emitwalo 5, obuuma obukebera akawuka kano, obukebera omusujja gw'ensiri n'ebirala. Ono ne Bridget Baluhabusa bombi babadde bakozi ku ddwaliro Linnamuyanja Health Center 4 erisangibwa mu disitulikiti y'Isinjiro. Yali alikwese ng'agenda okubitunza abakulukusa n'okutambuza eddagala mu bukyamu. Nga tuyitira mu bakesi baffe bwe twa breakinga chain yaabwe omukulu ono Muzahura n'adduka naye tubadde nga tumutrailinga okutuuka bwe twamukute. Ono yali akwatagana ne omukozi munne ng'ayitibwa Bridget Barusa. Abiaz Ramiri omwogezi wa NDA yatutegeezezza nga Bridget gwe basooka okukwata nga ye bamusalidde emyaka 3 mu kkomera ate ye John Baptist akyali ku alimanda ku poliisi y'e Mbarara. Mukulu Muzahura ono tugenda mutwala ewa state fayiro ye edredde bajja kusalawo go court ki enamutryinga oba trying emisango ekwatagana n'okubba n'okwonoona ebintu bya gavumenti oba kumukomyawo isingiro gye yakolera gino emisango. Naye tumuvunaana okubeera n'eddagala lya gavumenti mu bukyamu, okubeera n'eddagala lingi nnyo nga declassified nga talina lukusa gye tuli, n'okubba ebintu bya gavumenti. Ramiri agamba ebikwekweto byabwe bikyagenda mu maaso okutuusa ng'ekibba ddagala mu malwaliro ga gavumenti kiweddewo. Era tukakasa Bannayuganda tujja kukola ekisoboka kulaba tutangira abantu bano bakyeyagaliza gavumenti beesasula emisaala okulaba nti baweereza Abannayuganda beetaagalira eddagala naye ne bali kulukusa ne balibba ne baba ono abanga omutuju kubanga bw'ogaana omuntu omulwadde okufuna eddagala lyasasulira mu musolo lyebakusasula omusaala okuluweerezaayo n'osala muntu olubbe oba omusindisi nti agenda afe. Agamba omuze guno gufiiriza gavumenti ensimbi mpitirivu sako n'okkosa abalina okuganyulwa mu ddagala lino. Era tulina emisango kati erimu nga 58 ekwatagana n'abasawo n'abantu abalala abeeyingiza mu kibbi ky'eddagala lya gavumenti. Abamu nga Bridget kooti yabasindise mu kkomera. So twagala kukakasa Bannayuganda nti bano bakyeyagaliza tubaliko era tujja kubakwata. Okuva mu mwaka gwa 2019 ekitongole kyakanonola eddagala eribbibwa mu malwaliro ga gavumenti erisoba mu 15,000.